kyesiza okwagala nti abantu bawagira enkuuka ekituufu nnyo. omukyalo oli era akomye n'omwaka guli yaliwo aliwa wuuyo omutegeredde ku ki? ku ngoye lwaki? tazikyusa maama weebale owaye musumba abadde wano musumba Bugende basonde bajyawo katubanyumise musumba Bugende waba mu Buganda wano ng'abuulira enjiri laba ekibaawo abeera atya b'omusumba omukulu. haleluya Amen. haleluya Amen. haleluya Amen. mukama yebasibwe b'omusumba omukulu akola atya ayogera luzungu oli musiru nina kwogera luganda n'ofuunula oke kale. haleluya Amen. haleluya Amen. bantu mmwe You people. bantu mmwe omwaka guno tugenda okuyingira lekabagamba omukisa afuna omukisa afuna omukisa mama ontwala sipiidi naye sipiidi eyo nyini gitwale mambuka ari waggulu kikugwako. gwe musumba tandika. Praise the Lord, brothers and sisters. Kapini wicharo kadiga moya goro kini pero weni gano charo kwere ana kwani pali weni gano charo kwani nyani ana kwero pero wachari kada mwara kwiri wenya kwero wenya boro warake wenya kwene upendo Open Matthew chapter 5 verse 26. I want to tell you something today. This is 2025. Tell your neighbor that I'm entering 2026 tonight. kwanya pedo Wamase. Nachi owai chekisera kyekimu twagala okulopera Ssaabasajja nti tutambuddeko mu nsi nnyingi naye twali tuli awo ne tulota ekigenda okubeera mu ggulu era ffe tukimanyi basonde bajja ekigenda obeera mu ggulu tukimanyi eggulu ligenda beera bwe riti otuuka Katonda n'akubuuza amannya go n'okusalyawo kyogenda okukola kyogenda nze Katonda anedda ssebo lwaki siya ne bwe tumuzusiya Katonda ayinza ofaanana bw'ati leka naawe lwaki Katonda alina ekiwalaata mpola nedda mpozi ng'oli Katonda mwana nze Katonda kayebera Katonda eggulu ligenda beera bwe riti tujja gy'omwomu kayebasaba ali Katonda Katonda ajja kubeera bw'ayita omwomu addako next gwani full figure geyeena omwana ajja nana mutuyambako jangu gwani big size byeko geyeena tuba tuli awo nezireeta ako gwani segona luddawa sinza ayogedde tuba tuli awo nezireeta gwani bino temubiteekamu mwagala leeta bisimu gwani walukagga genda mu ggulu obaaliawo tuba tuli awo nezireeta ono gwani kwefulukuta tula ku dayini nga gyo tunyumya ayinza obutatuwa tuba tuli awo nezireeta gwani Mathias Mpuuga geyeena tuba tuli awo nezireeta bino tukola bikole si bya ddala zireeta ono ye gwani His Excellency Bobi Wine eyasimbyewo 26 Mukama namuwahaga tuba tuli awo ono gwamuleeta gwamuleta
abasajja bali emabegaawo Mulete. amadde atatatugoba omulozi olirake Kulwaki? naye bakusibagwe bakusibira mu baana ate abaana babawo eggi babawo oluugi naye ffe tuli eki naye bino si byadde